ngomanyi Teddy yagenda ku Top TV naliko n'awanda omuliro musajja mutuufu nnyo okuyimirira n'agamba nti abakozi bamanyi eri DNA ye yayimirira katuuti n'agamba buli omu gwe nasobya ansonyiwe owulira n'okwetonda okwakanyeebwa nedda abasajja obasanga mu mabaala nga batudde tanywa mwenge ng'akutte bukwasi cupa y'amazzi agulidde abasajja abanywa omwenge ng'omanyi lwaki abagulira omwenge ayagala babeeraawo banywe batwalirize obudde paka ssaawa eziweranga 7 8 adde ewaka. Kati kubuuza Pastor Bugingo bameka bafudde omumuli sijja mwogerera agwembuulira sibamanyi kale bameka baaliisa kale bameka baali nedda full figure agenza okujja Pastor Bugingo nga full figure yeerandiza Katonda amulandiza ate nga ne Pastor Bugingo ali mu kuba atambula bameka baaliisa oba baaliisizza so babala bangi bameka basomesa so babala nkyadda wano oyina kyoyogedde nze nkwatinga nnyo ebigambo by'omuntu ng'ayogera omugezi ogambe mu generation ye Katonda amufudde omumuli nange nenkubuuza bameka abamulabiddeko nga bamaanyi nziramu kiri Katonda akusitula nziramu na kino bameka abamulabiddeko nga bamaanyi kati si bangi weebale era oli kyoli because of nakyogedde oli kyoli kitegeeza oli omu ku mimuli oli mukuba mentawo oli mukukuba kati kiribwa kiti metanikira bongo sikiteeka walala wambuziza kibuuzo ensonga bbiri lwaki negamba esooka eyo njimaze because kati ekiriwo labongo kiribwa kiti twagala nnyo okusoosoowaza abakyala nze nkyali ku methodi yange okusinga abasajja mpa ekyokubiri ye Katonda gwasinza musajja mukulu oyo yamujjako amaanyi agabuzaabuza entegeera ye ye nga kitaffe mu Katonda n'ateeka wansi obuwayiro bw'okwetoowaza n'akulembeza okwegulumiza n'okusaanyaawo n'alemera mu mpaka wadde nga alabye obubonero bungi obugaa nti nedda naye kino kiwayogera kibi Katonda gwasinza yeddala mazima yamugaana wadde n'ogaa nti banne kali kyenayogera ekyappaadi kibi famire yange okwetonda Katonda yakukasuka wala gyali kale kiri bwe kiti natuka n'okukaaba katuka misinga famire yange ndi bwe nti ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri twogedde ku nsobi Teddy ze yakola Bugingo ngomanyi Teddy yagenda ku Top TV naliko n'awanda omuliro lindako nziramu Teddy yagenda ku Top TV nali gye nali nkola yafuuka Dragon lindako n'ayogera bingi nnyo ebyo nga bete tubyogerako sivumirira kanjogera bannaye lindako metaniki topic gye tuliko eri sensitive naye kamba buliyeko ekintu kimu basajja mmwe tubeere ne balancing ennungi owulira tubeere ne balance akantu akapima obulungi tuli mu kkubo ono waba tetubeku n'oli omukyala ayina ensobi ze yakola owulira tetumanyi bintu biri mu maka g'abantu nze siyingirya maka g'abantu simanyi basajja abasajja obasanga mu mabaala nga batudde tanywa mwenge ng'akutte bukwasi cupa y'amazzi agulidde abasajja abanywa omwenge ng'omanyi lwaki abagulira omwenge ayagala babeeraawo banywe batwalirize obudde paka ssaawa eziweranga 7 8 adde ewaka abasange nga bebasaagwe bugwi aleke sente z'akameeza awo nzira mulinako maleyo nkulaba omugubojirira kwagala kwogera banaye munansonyiwa nekonyeeko mawulire yadde ndi mukulembeze kati omundaba nga ndi mweno element tuba tuzeeko mawulire temuntwala obubi labongo kankubuulire oli obadde waliko omukyakaze owulya ssebo
pay attention to me gentleman ate bwe nkola bwenti nompuliriza obwongo bwange bwonna waliko omukyakaze waliko omuyimbi top waliko mu group eya top okyaddeko ku mativi okubyeko amabaala okwetolola eggwanga Uganda nimbye sebo basajja bamekabe wagendanga okuyimbira ng'okyayimbira mu nsi owulira nga tebanywa mwenge naye nga mu bbaala yeebulizabulizaamu bameka sebo sababalanga naye nga ate obamanyi bangi abasajja abo kite twogera ku bizibu bebasanga mu maka naye nga ate munnaaye owulya sebo tusoosoowaza nnyo omukyala waavaayo n'agamba nti bannange ne tutalaba ku musajja ekyokubiri nga we waliyo ddi nga mukama ateesa bajjeko bujengo amafuta ge yamuwa nga we waliyo ddi mukama we yamuggyako ekisa kye yamuwa ye nga we waliyo ddi gwe agamba nti Katonda bujengo takyali wali we yali ye we yavaawo ddi nziremu sebo first of all Ivan omukulembeze tugenda kweyagalira mu nsi yo ng'otusumba enguudo ennungi atodda ku nguudo nnungi tudde wali ngawe waliyo ddi oli mukunoonya kyoleeta wangisebo ogambye ngenda kukomawo wano leka tusuke tudde wali ogambye mutulekera okuyingirira amaka g'abantu atusooke wano kyenkubu ngenda kiddamu tetaimu yaffe kyetalikoza MRI ogambye tutulekera okuyingiriza amaka g'abantu sibe kiri bujingo ne Teddy gaali maka tetulina gayingirira mwabayise mwabalabi tetulina gayingirira nga bwe twafuuka ddy emmandwa eyakwata pasita bujingo ku mutwe najja ku kituuti n'atubuulira ensonga za relationships zaabwe gwenga wafuuka ku kituuti gwenga wafuuka ddy emmandu fe twafuuka ddy emmandwa ekukwata ku mutono oyingira studio notandika okuyimba ebizibu ebikuluma mu maka gende maaso nziramu awo soko nziremu awo nga we twafuuka ddy emmandwa nziramu bwe nvaayo ne ŋŋenda mu lukiiko lw'abantu 10 ne ndwogereramu nga mukazi wange bwe yasuza nkuba nga mukazi wange bwe yasuza nvuma nga bw'atampa mmere ne biva mu kisenge ne bijja mu bantu 10 it is a straight ticket it is a straight ticket eraga nedda sokoleke maleyo I have invited those 10 people labongo okumpa ku magezi ku ngeri y'okwandolingamu ebizibu bya famire yange binnemye kati kiri bwe kiti Bible egamba mutuuzenga abakadde musoke mutuuze mu nsonga zammwe wezigana mutuuzenga abakadde we bagaananga mukiteeke ku next level ey'ekkooti bwegaana mwali eri waliyo nga abitadde mbakadde ebya paadi yabyogerera mbakadde ambuuza buli kimu gwe mabega waliyo nga atambuza olunyiriri kale atoli mutufu oli mugezi anti ekirala kyekirasebo oli musajja mugezi kituufu yasooka n'abitwala mbakadde nenzikiriza mmaleyo bambi anti nzikiriza mmaleyo kubanga oli mukulaga bantu obugezi bwange nti ate ndi musiru naye nga ate ndi musajja mugezi kamaleyo akantu kano labongo owulya ssebo onzijja ne ku kyembadde ngenda okwogera olukiiko nga we waliyo dde mu bakadde ng'atambuza olunyiriri olwo olwekyala bongo kankubuulire abasajja 100% owulira 95% bayita mu bintu bino kankuddemu kano 95% tetulina akyogerako wambuuziza omusajja abasajja 95% tutuukane nze kale mukama nnyambe tekindiiko tutuukane mu maka ne batatubegera mmere si kye tuliko tutuliko no ku bizibu by'abasajja bibasanga mu nju tuli ku musajja wa Katonda yagwa ddi ekigobwe ekikyo ekimwerabiza embala ya Kristo nekimunemeza ku mpaka waliyo dde mu ggulu ng'agwa ekigo neyeerabira embala mbuulira waliyo dde anti ebintu bya Bible anti opimira wanti yagwa Bible teri mu makoona opimira wanti yagwa nzira Bible teri mu makoona opimira wanti yagwa anti wendi wano nenda kijja wano nkiteeke wano nange nkwe bibiliko mu New Testament tugende mu New Testament weka tukonsentratinge musajja wa Katonda embala ya Kristo wengambira nti aleka yagisuula kwekuvayo n'akagamba akatini akaleese mazima embiranyi tuto n'omwana simanya mpulira simba omuti gw'omupeera awo
omuntu ayogedde akagala njogere obedde ngamba saagala yogere naye kati nange onfuukidde okizibu anti gwe oli moderator ombuuza kibuuzo zinziramu ffenna tuba moderator kati tumugabane atodda kukozesa kya moderator kunnemesa ffenna tuliba moderator kati oli moderator naye ni moderator tukigabanye kati moderator Ivan moderator Labongo kati mpambe zindala okwata muganiwe ndi moderator kakwatire embala y'obwakatonda erimu okwetonda sajja wakatonda yaganira ddala okwetonda atuse ne kuleva ega missing a family etali wabweru wa ggwanga omusajja atuse nankwasa wa moderator pano kale kankusomese mu Bible tulengera omusajja ekibuzo kyaye sikiddamu tulengera omusajja ebyo wakamuza ebibuzo bibiri ng'obinemesa ogenda kunfaanana nga omusiru erya tugobirya ngendera bongo musiru kubanga wambuuzanga waliyo ddi ng'agwa ebyo n'obirekaawo kati ombuuzizza nga waliyo ddi ng'embala ya Kristo agwa mu mbala ya Kristo n'obirekaawo embala ya Kristo emuvaako mu ggulu nga bateesa nti emuvudde yogera bibiriko mukama akulaba ebya Bayibuli yogera nti waliyo mu ggulu mulaba Katonda ng'ateesa ne bamalayika bonna ne Yesu buli kyogenda okwogera Labongo buli kyayogera yakiraba mu ggulu yogera ogamba abantu nti waliyo nga avaako amafuta ag'ekisa bakimugjeeko era byonna byagenda okwogera ebiraba mu ggulu ewa Katonda yogera ssebo kiikirira eggulu bye byagamba nze kiikirira eggulu bye bagamba ndi wano ku nsi kukiikirira ggulu era omulimu gwange era njogera oyogera biva wa Katonda era njogera biva wa Katonda kuba nabadde njija n'okola ensobi n'oyongeramu mu kyatayogedde onenyezebwa Bayibuli ng'eggwa nga bamalojjiwa gende maaso bwe nabadde njija ku interview eno nasabye era nsuubira bino byenjogera yabijjuza akamwa kange ani Katonda kati Katonda wa yabijjuza akamwa kange bibino byendi mu kwogera olwaleero sokoleke byengenda okwogera byendi mu kwogera olwaleero yajjuza akamwa kange nga njija wano yambuuziza nga bwe waliyo ddi nga mwana Katonda agwa mu mbala yewa Katonda Bible eri straight teri mu mavuunya osobyanga wetonderanga okoze eki kakati kambuze se weddembe wakati wo n'oyo gwokoze eki omaze dde ebbanga ng'ogoberera pasta Bugingo kakana anti mbuuza omaze ebbanga ki ng'omugoberera ojjukira pasta Bugingo we baali mu kwenenyezebwa mu kwenenya n'agamba nti nsonyiye famire yange nange we mba nina kye nabakola mu nsonyi we ojjukira okwenenya okwo wakulaba bate wakulaba nziraamu ojjukira okwenenya okwo kati ddayo onoonyereze oli journalist bwoti akuwa ku budde okwenenya okwo sebo benenyeza wulira teyenenya nti ng'alina mu kisenge yekka mpuliriza kino teyenenya ng'ali mu kisenge yekka ate tunafuya nnyo omusumba Teddy nedda bebasobola omwenenyeza n'asigala ku anti nziraamu kino tunafuya nnyo feelings z'abantu bali anti nziraamu kino wali wakulabako bate wakulabako okwenenya kati ddayo onoonyereze oba oli munnamawulire nno waddala naye njagala munnamawulire okole risaaki yeenenya n'anenya n'agamba famire yange wemba nena kye nabakola mu nsonyiwe ate nange mbasonyiye mu nsonyiwe ekyo buli omu yakiraba naye nsijja kukunenya kubanga emabegako obadde mu kutawuka nnyo ng'onoonyeza baana ffe saagala onafuye sinafuyiza embala yange sinafuyiza kuba byoli mu mbiraba Labongo osiba saawa bina oba mu kunoonyeza baana kyakulya oba mu kunoonyeza fees Kamengo project yiri ekutwala abaana bayitirivu nnyo ogenda ku street olina abaana boolaba bakuyitidde ono muwuna mulalu jangu tuyamba omutereze kati obudde bwa social media abaana butono Ivan omukulembeze wangisebo kale olaba disoroti omukulembeze nziramu olaba disoroti olabayo tuli wano omukulembeze abakadde baffe mu ddiini abakadde baffe abatulungamya mu mwoyo abatusingako mu nsi y'ebyomwoyo era abamu ku betwebuuzaako bwe bitabuka omu ku bo ye Pastor Bugingo ekintu kyonna ekikakkanya omutima goyo gwe bitabuseeko n'oyo alumwa kiba kimu mavivi badde nsaba kumusonyiwa kale kyo tukijja mu ddiro okuba yakikola tewakiraba naye genda okinonyereza ekyokubiri yakikola Bugingo yeetondera maama Teddy okumuti obwolo lwa paati no yeetonda buli kimu n'agamba namuvumiravumira okwo yabyetonda wulira mpuliriza nsobedda kyesitamanyi ekyo waba yayimirira katuuti n'agamba buli omu gwe nasobya ansonyiwe
owulira n'okwetonda okwakanyeebwa nedda kati kivuga nnyo oyagala kifuula mwoyo wo wuliriza n'atuuka ku famire ye n'agamba abaana bange mbasonyiye wabula nange munsonyiwe awo yeetondedde baani ssebo bwe abamuzaalira beyeetondedde abaana bange mbasonyiye kuba n'abaana baavayo ne bawanda omuliro ate nga bayibuli yennyini egamba wanga taatawo ne maamawo ekitiibwa si bwe kiri ssebo era mu bayibuli tulengera omuvubuka eyajja n'alaba obwerere bwa kitaawe yamukolimira Nuwa yakolimira omwana naye nga ani yali mu musango teyali Nuwa ssebo omuzadde bamuwa ekitiibwa ssebo omuzadde bamuwa ekitiibwa kale metanike kale vaano merama wano mama wange alina kyakoze anti mama wange alina kyakoze genda ogambe mama wange oli bwoti mama wange yali mu nsobi genda kale okyogere metanike wuuno agenda akikole tumumanye njagala nnyo reflecting ku family yo yetondera mama Teddy yetonda katuuti ate yetonda nnyo babeera mu kwenenya nayimira nagamba Mukama tusonyiwe byonna bye tukoze sebaba yetondedde abantu bangi mama Teddy mwe yamutwalira bulira buli omu akola ensobi yetonda nange kenyini ondaba nzira mu maaso ga Mukama nenga Mukama nsonyiwa waliwo ebintu byenkoze naye ate nnyiziza abantu bangi Mukama abantu bennyiziza nsaba ompe ekisa onsonyiwe wabula ate nabo Mukama bansonyiwe ekirala metanikira bongo kankubulira ekintu kino owulira tomanyi nnyo Teddy mama Teddy tomanyi nnyo Pastor Bujingo mama Teddy wamulabira ku Pastor Bujingo siwe kiri ne Pastor Bujingo era wagenda mumanyanga ali ne mama Teddy siwe kiri kituufu kati mbadde nsaba nnyo tuleme kivuga nga tukitwala muffe betumanyi okusinga baba emanyi kuba ye amanye engeri gy'oli gyamwenenyezaamu ebbanga lye babadde bonna amanye engeri gyayogeramu naye yamumanyi nnyo era n'oli amanyi nti ono omwami waaba akoze kino aba asindika nze mukyala wange olaba wentuula ewaka nenkola bwe nti abategera emmere yasobola okugamba nti yasobola omanya nti bba wange eno sayini etegeeza kino wentunuulira Dawudi bwe nti Dawudi mwana muto naye nina entunula gye mutunuulira n'agamba muzeeyi ndowooza bitabuseemu era ogenda okulaba yeebwalabwala kaakati saagala nnyo kukivuga mama Teddy omuliro gwe bakuma ku Pastor Bujingo ne bino byendaba omwana n'agenda n'ayanjula abaana babasaddemu abakozi bamanyi tannaba kwanjula Pastor Bujingo yagamba abakozi bamanyi kale tudde ku kiri Pastor Bujingo yagamba abako sibamanyi omwana nge n'azaala ekyeza guno omuliro gwonna gwe bakuma Pastor Bujingo ani yazaala omwana oyo nziraamu mwami Bujingo ani yamuweerera omwana oyo sirisaaliyo ddamu ye kenyini omwana yagamba daddi wange yansomesa nampa degree esooka naŋŋamba degree eyokubiri njagala ogyesomese era ng'omuzadde wekikakatako ng'omwana kuba taata akusomesezza genda naawe weesomese nziraamu kino ani yalabirira omwana oyo n'amusomesa Pastor Bujingo wekiri si gwe yamuzaala oli mwana wooli soka buli azaala asomesa era asomesa buli azaala asomesa sebo era buli azaala asomesa okakasa omwana gwa musomesa okulya okose kusomesa akatonda yasomesa omwana okulya era taata katonda nakuwa obuvunanyizibwa kale katirekawo omwana omulabe ng'azanyira mu bukyafu anti katonda gwakutaddewo nga kifaananyi omwana wuuyo mulekere awo amanda va omwana nga yavula omuteekera awo amanda omukulembeze muziraamu lindako nziraamu kino katonda akuwadde omwana n'akuwa omwoyo w'amagezi owulira teekaawo sigiri y'amanda ne sepiki y'obuugi omwana omuto omulekaawo ng'ayavula kitegeeza omwana omuto gyo n'omugamba yokya awo bata omusomeseza ssebo ani aba akuwadde amagezi katonda njagala gakomewo mu mutwe katonda yaba akuwadde amagezi kitegeeza nti buli ozaala osomesa oli mugezi olowooza nti okusomesa kuliko kwe kuno what is math yakuyamba kati what is science yakuyamba kati wabula ate maama obi yakusomesa eby'omu buto bebiri mu kuyamba kati kitegeeza buli azaala asomesa oli musajja mugezi kino kindaze tumwana katonda ali eyo bwokeera ku makya nsaba mmaleyo kano kubanga nkulaba omala program bw'otandika mwana wa katonda ali eyo oba okonkuludinga musajja mutuufu nnyo okuyimirira n'agamba nti abakozi bamanyi
eri DNA ekyokubiri omwana oli buvunanyizibwa bwe ebyabawo bibaawo abafumba bamala emyaka 10 nga tebali bonna ogwo 11 n'obasanga nga bali bonna toteekanga kyo mbagalana na family vaayo wabula we bali ddingana gwalibeera omukyala family bwe tuteeka mu byabwe buteeka mu byabwe byewale ebyewale byewale anti mpuliriza byewale kanjogere ati wangame nange ni moderator kati empaka zindaalo mbadde nsaba akwatire moderator byewale ebitakwatako biveemu oli kika kya Passabujingo gyozaalibwa nziraamu ova mu Passayiga bajja Passabujingo kati byesonyiwe kakati watya byesonyiwe ebyaba general malayo byaba general enjovu bbiri wezirwanira omuddo byogubonabona gwenkoba olinawo oteekayo ekigambo kyo ng'enjovu bbiri zirwana baleke enjovu zirwane. Lwaki agala okuba president we Uganda? Njagala okuba president we Uganda olw'ensonga nnyingi nnyo. Ensonga nnyingi nnyo. Twetaaga okuzza eggwanga lyaffe ku ntikko. Ekisookera ddala tuwanike ekyo kyennyini Mukama kye yatuwa. Mukama buli nsi alina ekintu kye yagiwa ekigenda ogifuula eyeetuttumu mu nsi yonna n'abavubuka baamu okuganyirwa mu nsi yaabwe. Eggwanga lyaffe lyava ku ntikko olw'obutamanya lw'abakulembeze abamu. Abakulembeze abamu obalinako Uganda. Abakulembeze abamu sibalinaako Luganda naye ng'ate mbalinako Oluganda olumu. Nkiddamu nina we mbayita ekitugatta nnyaffe Uganda. Ekanva ku ebyo biri mu kyaki ndeke eby'amakaage. Yava mu makaage n'ajja mu kyaki mwe twali tutudde n'atulumbaganira awo. Nsobola okumanya n'atema mukyala obwerere bw'ayogera ebiri mu anti kati mpuliriza nsobola okufaayo mwami Museveni. Nve ku ekyo nsobola okufaayo mwami Museveni kingakatako muddamu kikola amakulu kingakatako okudda ku mwami Museveni ne musojja ne muwalana kubanga olwa Uganda naye sobola kusojja mwami Museveni lwa family ye ejene kingakatako kusojja Pastor Bujingo ne musojja olw'enzikiriza y'obulokole naye sobola kusojja Pastor Bujingo lwa family ye kati family ye wabula kajjeemu tutujja wabula omusajja wa Katonda kwolwe mandwa yamwambala ne muleta katuuti n'atema ebintu bya family ye mu kyaki mwe twali tutudde nga ffenna tumwoleseza amaaso. Nkubuuza ekibuuzo kimu mwana Katonda ali eyo ndi moderator nkubuuza ekibuuzo kimu omanye ebifa mu family ya Museveni manye ebifa mu family ya Kabaka omanye ebifa mu family ya Muhoozi leka kunafuya abantu nziraamu omanye ebifa mu family zaabwe ebyo byonna gwe nziraamu yes or no kubanga muziraamu yangako Kabaka kale nziraamu kino yes or no nze sibawulyango aboogera ebifa mu family kati omanyi nti mu family zaabwe wali ebizibu bingi nnyo naye tebabyogerangako kyekibafuula abakulembeze anti mpuliriza kulembeze aveeyo etonde mu ddiini ono teyali mukulembeze yavaayo n'agamba shoot and kill them yali mukulembeze oba teyali mukulembeze ngambye kyekibafuula abakulembeze mwami Museveni mukulembeze oba si buli muntu alina ekifo nti abamukulembeze kale mwami Museveni mukulembeze sigenda genda waawo kubanga gambye lunye olese eggwanga Uganda gambye lunye sigenda genda waawo wanze sewanko President Museveni ng'ayogera ebigambo ebitali bya kale kati nziraamu kino metandikira bongo tuuse mu nzikiriza kino nalaba omusajja wa Katonda mu nzikiriza y'obulokole ng'avuddeyo lunye ng'ayambadde n'essaati ye oba yali ya white nalaba omusajja Museveni eyalondebwa mu 8 ng'avuddeyo asuubizza abantu ssaawa eno ali mu kukola bitajja damu tetuli ku bya kyaki anti waleese eggwanga era ekyaki yeringa eggwanga family yo litugiveemu katono waba akulembera Pastor Bujingo tugiveemu akulembera kyaki Pastor Bujingo kyaki eno tugifule nti bwawasa abakazi b'omunaana abaana be banywa enjaga nga yajja katuuti nkuwa example singa anti singa tekiriwo kale singa aveeri n'awasa abakazi b'omunaana singa abaana be batandika okunywa enjaga singa atta abantu singa awemula singa anywa sigara katuuti singa family ye bagikwata ng'eridde abantu ebya family ye tubiveeko tudde ku njiri gyabulira mu kyaki tosobola kumala sho nga tokyogedde kuba nkimanyi musasulwa mumukube nonze nkimanyi muba kupero ebya pastor tubiveeko tudde ku byabulira mu kyaki tebigatta tesobola kuva ku family ya pastor nga yemuwa amaanyi agabulira ku kyaki Katonda asooka kunyweza family n'akuwa amafuta agali ensi byaffe byenzikiriza kati nange tugendeko mu family ya Museveni togyewala
Tusobola kuva ku family ya Museveni kuba yenyweza kulembera ensi. Kyogamba family ya Mwami Museveni ye mugamba nti basiba abantu. Mu bufunze tuli ba kulemera. Mwami Museveni family ye muwa amanyi okusiba abantu. Ye muwa amanyi okutuletera emisomo egitali mu ggwanga lino liganyirwamu. Mwami Museveni yali mu family ye muwa okusiba political prisoners n'agaano bata. Mwami Museveni family ye muwa kitta abantu kibere ky'amanyi mu ggwanga. Kyoyinga kyongamba nti family ye ndoza ntujju. Munabyabufuzi bena bw'okoona ku kyeggwanga Uganda akwambalira. Tubadde kukyanzikiriza mwana wa Katonda kitaffe mu Katonda yeekutta atya family okugitematemera katuuti ate namaana atugoba mu bya family ekikola amakulu tugenda kukomawo mukawaayirawo kennyini kulaba tuna n'ensi yange weeraba.